Nikolo yaziikiddwa wakati mu miranga. Abantu baakaabya amaziga bwabadde bulumi kaabadde kadde kakusiriikirira nga buli muntu waali yenna ali mu kukaaba. Wabula we tudda ku baana, abaana abato baalese omuwala teekako ne bebi omubikke obubisi bw'ati gwalese. Wenzijukira akaseera ako bannange muli nange mpulira nga saagala byogerako lwa nsonga nange omutima gukuba bwe guti. Okuleka omwana omuto oyo omuwere agenda okula nga talina maama, nga tabaddeeko mu ngalo za maama we kumukwatako bw'ati. Bannange ndabira ddala akadde akagenda okubeera akazibu. Ye we kinaatuuka ku taata we okuleeta omukazi omulala okumuteekamu abo abaana, ndabira ddala nga obulamu bw'abo abaana bugenda kubanga bugootaana. Omukazi aneewaayo n'akuza abaana abo n'abakuza bulungi nga tabalabizza nnaku, tababonyaabonyezza, n'abayoola n'abalowa ne babeera nga abaana ababe. Omukazi oyo ajja kuba wakisa nnyo 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 nnyo. Tugenda kubanga tubatwalako mu butambi biki ebyabadde mu kuziika omugenzi Nikolo. Mulabe embeera nga bwe yabadde, akaseera ako nga bwe kaabadde. Bannange nze nkajjukira nakalabye ku mitimbagano ne ntandika okukuba obufaananyi obungi ennyo nze ng'omuntu eyakula nga sirina muzadde. Olaba kinnuma kati nga ndi muntu mukulu ne nkubamu obufaananyi bwa maama wange gwe saalabako, ne ntandika okugamba oba yali afaanana bw'ati, oba yali bw'ati, oba kati bw'ati. Bwe neeraba mu ndabirwamu ne ŋŋamba oba kati nze maama wange bw'ati bwe yali afaanana, oba nze nali musinga, oba n'ebigambo bye mpulira abantu bye bamunyumyako abaali bamumanyi. Njoza ku mmunye nenkaaba. Kati oluba n'abaana abato. Yenze Shila Adita ayagala okunkubirako, nsangayo ku Instagram yange nkosa Shila Adita page. Jangu nfollowinge ng'oyagala okwogerako nange nfollowinga. Ku YouTube subscribinga, kwata ku notification bell, video zino zirabe, okomentinge ng'omaze okuziraba, otuwe endowooza yo, tusomese bye bye tubadde tetumanyi, tutangaazeemu. Naawe YouTube eno gino emikutu tugiteerawo mmwe, twagala tumanye endowooza zammwe, tuweesomese naffe tubeere ekintu ekyamaanyi kyetukola nga community eyaffe. Jangu ku Facebook page yange following, ne ku TikTok kwenikosa Shila Adita page. Tugeragerako mu obwo obutambi bw'omugenzi Nikolo, tumulabe. Bannange yabadde muwala omulungi, yabadde omuwala omulungi ate nga muto nga n'akasente weekali. Naye omuwala ono bambi yafiiridde mu bulumi mu lugendo lwa kuzaala, yafiiridde mu bulumi. Wabula mu kufa kwe abantu bangi batandise okutanka n'okufa kwe nga bagamba kwandibanga tekyavudde ku kiso ekyamusaliddwa, zandibanga asaalwa nga Nikolo yattiddwa buttibwa. Katusooke tugendeko mu butambi ku biki ebyagenze mu maaso ate era tukomewo.
byebyo nno ebyagenze maaso mu kuziika omugenzi essaawa zino Nicole. Mukama amuwummuze kisa, amusonyiwe byo byonna ebyamusobako. Omukyala omulungi oyo yenna waneeno kindeetera okumanya nti bannange ensi eno etwemalizaamu bwereere. Ensi eno etwemalizaamu bwereere. Bw'otayiga ng'olabye omuntu afudde n'otandika okwekuba mutima ku bintu by'obadde ng'ojja okola, bw'oba ogw'omu abadde ku abo abalumya banno ebintu ebyo wandibirese, bw'oba gw'omu abadde ku abo ng'oyagala nnyo okukola ebintu eby'ettima eri bannoobo, ogenda ku ndagu n'obaloga, bw'osanga omuntu omukuba obavuma, osiga obukyayi n'oteekawo okulwanagana, toyagala kulaba muntu munno. Ebintu ebyo bikomye kubanga ensi eno togenda kugikungula nabo abagibaddemu nga bagagga okufaako obufi nga bayina buli kimu, nabo bali mu ttaka. Nze nabawaako story yange ne mpagamba nze nali nfiiriddwako abantu abanene mu famire ng'ensi yonna ebamanyi, batambulira ku nguudo ne bakwasa jaamu, babawerekera n'amamotoka nga bayina konvoyi nga banene mu ggwanga lyaffe lya Uganda, ne bafa ne bavaawo. Kwe kubonaabona kuno kwendimu nti ntambula mu mawanga noonya ssente, ndi mu nsi ya Mwarabu noonya ssente, lwa nsonga abo bwe nali neekutteko akawuzi bwe nti nga mmanyi wenjagala ekintu bwe bakireeta, wenjagalayo miliyoni 2 ne bazimpa, bwe njagala okugendako ka vacation nnyonyi ne basasula, wenjagala osomera ku ssomero lino ne balimpa, ne wendituukako n'ensomayo wiiki emu ne mbagamba kati mukyuse munteeke ku lino ne ngenda. Abantu abo okuva lwe banvaako ne bafa, obulamu ne bukyuka. Nze nali muntu eyeeraga, atayagala kunsemberera, atayagala kubaako ky'oŋŋamba, naye essaawa zino ne bwonkubira engalo nkyuka ndabe ani oyo abadde ampita. Kye nali siyina luli, naye okuva lwe nayiga nti okufa kuno eno kugirako lessons nnene, nze Adita nakyuka obulamu bwange bwonna mu ntegeera, mu ndowooza ne mu bikolwa. Kati naawe bwentyo bwe njagala obeere. Wabula ng'ate okufa kwa Nicole, ebiwundu ebyo byonna ebiri ku mitima gy'abantu, ate mwe muli eŋŋamba ezigamba nti Nicole ono baamuse, ekintu ekyo kyewuunyisa. Yandibanga mikwano gye be baamuse, oba yandibanga ab'eŋŋanda ze be baamuse. Omanyi tuba n'eŋŋanda nga nazo tezitwagala, nga nabo tebatwagaliza. Nze nali ndabyeko omukulu w'oluganda lwange nga sengaawe ku mukolo gwennyini amuteze eddagala, ng'amutegeze eddagala ne balikwatira mu bintu. Eddagala kiba kitegeeza ki? Wabula ng'ate tetugenda kukoma ku ekyo, katugendeko mu katambi ka Calvin Kayanja avuddeyo n'alabula Halima okulekerawo okulaga embuto abantu, era n'agamba bwe mutaakomye ebintu bino mu abakyala olugezigezi olwo lwe muleeta bajja kubaziika. Katugendeko mwaka akatambi. Yenna nga yeerazaalaza olubuto kuno nga takulaga musajja, manya nti ali mu ntalo nabajja. Musajja baamuba baamumutwalako dda ng'ekyokulwanyisa yasigaza lubuto, alaga bajja be. Omusajja mwamutwala naye ku by'obugagga by'omusajja nnenako shares. Lwaki totulaga musajja? Kati kankubuulire, you don't tag me gwe Beka gwe kiwulwenge ky'omusajja Beka, never tag my name me bino bikasasiro, nja kudisimantolinga abantu, nja bakuba gwe kasitola abo omukazi yenna nga yeerazaalaza olubuto, omusajja mie lwaki takulaga musajja? Tukubireyo ekifaananyi omusajja ali bakaago. Ebyo bye muddaawo mulaga bajja bammwe muli mu ntalo zammwe muffe tubayambeko mbu yagenze Dubai. Olina n'omwana ayingidde siniya 6 naawe okyali wano olinga omuwala omuteeyo akafuna olubuto. Buli mwana mutaata we naawe ng'oddaawo ng'omuntu agenga kati otulaga ki? Otulaga ki? Sayini esookera ddala nti omusajja omuntu yamulekawo kwe kubeera proud n'olubuto nga tatulaga taata wa mwana. Ate mwetegereze mujja kukizuula nti ebyo bigoye. Mwagazi wagazi wadde embuto, baana bameka naawe okyali proud n'olubuto. Ng'otugamba ki? Ng'otugamba ki? Stop tagging me. Mwe ba inirozi b'abantu kuno. I will dismantle some people here. Nja kubaleka bulebe. Nja kuba kubamba ogoloze, nja kubambula. Bw'oba toyagala
kulaba ku mirembe wano. Tag me stupid and senseless things. Ntaginga mu byabufuzi. President ayogedde kibiche ebyongera ku ggwanga. Nzo ntaginge ku bakazi abakadde abaline proud ku mbuto ez'abasajja ab'enjawulo. Ayinza okutulaga ka video konna ke yakwata ku mwana we yasooka. Lwaki kati musajja baamutwala ali mu ntalo nabajja be munange embeere mu ebyo yagenze Dubai. Bakyabakwatako nnyo neffe kibuyaga yatikkula ennyumba ne tumanye ekiri munda. Ezekayanyo malagaza jjira kukola research. Beko manya amazima naye nkimanyi bulungi olw'okuba nti omutwe gwo mukalu okozesebwa. Kati gwe wamma bw'oba oli muvubuka okuva ku myaka 22 okutuuka ku myaka 4 twetaaga bakiriina okukola mu ggwanga lya Dubai. Bano bagenda kuba balongoosa ku kisaawe. Twetaagira ddala bakiriina abalala kuba nti bagenda e Dubai okulongoosa ku bisaawe. Bannanga abakazi ab'embuto kiki? Gwe n'otuuka n'okwata passport ya Kadama n'ogenda ku Entebbe airport mb'ogenda zaalira Dubai. Gw'osinga mu kavikita kamenyo oba singa ki? Bayina first born yoyo naye baapositinze everything bamaze n'okuzaala. Naye gwe n'omwana oyina n'abazzukulu. Naye naawe okyatijja mu kamera. Tujja baziika ffewe tuli tugenda kubaziika mu mutandika omusajja wabba mu besiwo naye sebo posi yambu ngenda Dubai okute passport ya Kadama izifo singa mu kavikita kamenyo. Nze nno nkyalimu n'okukankanirira bwenti omwana bannange yafudde muto okuva wenaye posti yoyo omuwala nga bamubise nti yafudde yakamala okuzaala. Bannange buli we scrollinga bwenti nsanga video rest in peace oli wataba lubuto aba yakava ku baby shower after baby shower simanya aba yakamala okuzaala bano bakava ku mikolo bakamwanjula yakakyala ewaabwe. Bannange mwe baana mmwe ekiiso nno kya ddala mujje abaana mu kamera mujje embuto mu kamera nze olwange naluggyemu ku kino kyendabye sikyaddamu balaga lubuto yadde kale mbadde munange si kyekigendererwa kyange naye munange abantu batulaba bulala. Omuntu asobola okukola ekikyamu olw'akantu akatini koyina bwe kati oba tukweka ebintu bye tuyina ebirungi. Naka akatambi ndowooza mukawulidde omukyala Halima yavuddeyo n'agamba okuva Nicole bwe yafudde yafunye okutya mutima era n'ategeera nti abantu babi kituufu baanamu abantu babi. Bw'abanga Nicole bassemutte ng'ebintu we byogerebwa nti omwana ono alabika baamuse ng'oggyeko ebyokuzaaza ekiso nakyo kisoboka. Ekiiso gye kiri abantu nakuteekako ekiiso omuntu nga tolina kyewamukola naye ng'akatono k'oyina kamuluma. Wuuyo mwana muwala abadde mu bulamu bwa bbe alinnya ennyonyi ne muwala we omuto ne bagenda ne bakyakala. Omusajja amuwa buli kimu avuga emmotoka ya bbe ayina bizinensi ye ayina abaana asula mu nnyumba ya bbe nga lwaki tebaamukola ekikyamu. Ayina emikwano akola obupate buli dakiika n'ayita emikwano nga lwaki tebaafuna enswalwa mu bulamu bwa munnaabwe obulala. Kati nno kino kinzijukiza abantu abamu be nalabye bakomentinga ku vidiyo y'oyo omuwala ng'amaze okufa mu kuziika kwe. Oli yavuddeyo n'agamba kati nkimanyi egibadde mikwano gy'omugenzi Nicole gigenda tandika okuganza bbaawe. Bagenda fuba okulaba mu mikwano gya Nicole mwe tugenda okulaba omuwala agenda okufumbirwa bbaawe. Kisoboka ekyo kyanjigidde picture n'endowooza nti kirabika Nicole emikwano gy'abadde nagyo mubaddemu egitali mituufu naye nga agiyita mikwano gye. Ne kinjijukiza omugenzi Oscar celebrity owa ku TikTok mwana mulenzi omu Nigeria mikwano gye be yakolangamu bu challenge nabo be yaduwetinga n'abatwalanga ku ma TVs buli bamuyita okukola interview n'agenda nabo abalaga ensi nabo bamanyikwe mwe muli eyamukwata n'amuwa obutwa n'amutta n'amugirawo ddala. Mwegendereze nnyo emikwano.